without fear of ever kabaka Mutebi oba yagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo neetondera public land n'oluyita private land oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga ebyo taatawo Muteesa byakola. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. I've clarified and I'm finished. Tusiba tumalirawo wano toyinza kugamba kabaka nti talina ettaka gwewalijjawa ovuole kabaka waffe nga tutudde wano mu Buganda temusobola kutula wano nga kabaka bamuvuola bwe kabaka agenda kulettaka nnyoko kubalittawa banga mukulu musigala mutudde nga omusajja avoola Buganda agufodde okuva we yazze kabaka yayina kaki agenda woono osobola nawe kukkiriza eyo mbeera yakufuula kabaka waffe osobola kufuulira mu ssaawa nnamba avoola kabaka Redizon TV musibye mutya nno mbatumiddeko abaami n'abakyala yonna gye muwangaalira. Njagala kwogera ku nsonga ya Buganda Ssaabasajja Kabaka n'abalumbaganyi abalumba gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka oba balumba Baganda. Era tekiri ku Buganda yokka naye n'Obwakabaka obulala bonna kyabutuukako dda Bunyolo ne Rwenzururu. Ndowooza e Busoga bakyali mu kuliisa bijanjaalo mpiso naye n'ekyabwe kijja. Naye abantu abavuma Obuganda baba tebavuma Ssaabasajja Kabaka yekka. Naye naawe Omuganda bakuvumiddemu obunafu bwe banoonya mu Ssaabasajja Kabaka buyita mu ggwe nti singa bavaayo ne bamunyunguza Ssaabasajja Kabaka mu kamwa ne musigala nga musirise mumanya nti muwedde. So muyina okwekuba mu ttooki ti abantu abavoola Kabaka batagetinga mmwe bwe muteerwanako eno embeera ejja kusingako wano ate nga wetwogerera abawambye Kabaka na bino gye biva be bali mu institution emengo abakulembedde Katikkiro Charles Peter Mayiga ne bono ogenda e Bunyolo Bakatikiro baayo be bawamba Kabaka ne bono ogenda e Busoga kati Muvawala yawambye Kabaka wa Busoga era kati yamwogerera buli kimu so kigenda kufaanagana naye tujjukire ti ebintu bino si byakaakati byatandika dda nga bisengekebwa okutuusa olwaleero bwe balabika nti oba oli awo baagala kumaliriza kye baatandika naye njala bajjukiza ebigambo bya Museveni byayogera ezimu ku statement ze yakola yagamba nti Obote yakola bubi okulumba olubiri yandibadde alina enkola endala gye yandibadde akozesa n'atuukiriza ekigendererwa kye n'addamu n'agamba mu statement y'okubiri nti gavumenti bbiri tesobola kubeera mu ggwanga limu. Statement endala gye yakola ey'okusatu era ayogera ku bakalisho leader nti twabazaawo naye nga tebalina maanyi gonna kusolooza misolo na ngeri endala zonna baluwa nga bifaananyi naye ebyo nanga bamaze okubikola nga babisetinze baanoonya ekkubo erisaanyaawo ebintu ebyo kubanga bakizuula nti ate abantu ba bulijjo naddala abaana abato baayitiriza okwagala Obwakabaka bwabwe ne Kabaka waabwe kati ne basalawo okuyita mu institution okuyita mu Bakatikkiro ne bajja nga baseeteeza okuggyawo Obwakabaka. Kabaka abadde mu buwambe baamu eddagala eryaligezako okumutemula oba okumusimula obwongo ne tulaba abataka balwanagana ne Katikkiro naye ebiti bisatu ebikola Kabaka bwa Buganda Namulondo nga Kabaka Katikkiro n'abataka kigambibwa oba kiragibwa nti tuwakyali asisinkana munne naye ate bonna abasatu aboogerwako Museveni bamusisinkana ebyo osanga mu bannaddiini nawala wonna ti abantu bangi mu ggwanga lya Uganda tebakwatagana naye ate mu kusinkana Museveni bangu nnyo enjagala kwekona naye bwekonye bannaddiini baani ebintu ebyakwatako mu society nga abantu tebasobola kubimulungula naye ebibatwala wa Museveni
bonna teri mtatana contact na Museveni ati babuzi batulina obwamanyi okwegereza ekintu kino ekitutawanya kati kivaawa kyasengekebwa busengekebwa. Therefore nga njagala okwogera ku Seeko ono okumujjukiza nti obusiraamu bwe bwajja e Buganda yensonga lwaki yabadde ayogera olulimi Luganda. So ate singa yabadde ategeera nnyo yandibadde abyogerera mu Luwarabu era yandigenze n'abyogerera e Buwarabu so si e Buganda era mu lulimi Oluganda. Era tulowooza nti alina ebintu bingi ebimufuula Omuganda oba Omunnayuganda kuba asikakasa nti mu passport ye mulimu nationality eyogera ekirala oba eyogera Jana oba eyogera Saudi Arabia oba eyogera Mecca oba Madina kyenkasa nti nationality ye eyogera Buganda Muganda. Ekyo omuntu ategeera ndibadde akitegedde dda nti ne gy'anonooza empisa y'Abawarabu n'eddiini bw'aba agendayo yeetaaga biwandiiko ogenda okunoonya Katonda. Naye ffe tukimanyi bulungi ekigambo Katonda tekyajja na bannaddiini kyaliwo mu ggwanga Buganda. Therefore ne omusajja gwe bayita Mayanja eyayita minisita w'ettaka ebintu bino bisengekeddwa nga bwe nkyogedde nti buli muntu adda gyali ne bamanya nti gojja kufuluma mu kkubo lino oyogere booti ng'ofulume mu kkubo lino oyogere booti ng'ojja kujja booti. Abo bonna bakagwa ensonyi era ttiimu eyo eriko Mayiga eriko Bakiyimba Freeman n'abalala abali mu bikolwa ebyo okunafuza ddala Ssaabasajja Kabaka abantu bategeera nti talina mugaso oba abalala beekyawe bagambe nti aa nze bye nabikoowa naye nga beesigamye mu ddiini beesigamye mu maanyi ga militale beesigamye mu kuwamba. Therefore ekigenda okutujja ku bintu bino byonna ekintu kiri eki kitusobola okukola ate nga kyabwereere boycott Abannayuganda Abaganda muyige boycott kibayita okuzira okwekalakasa kw'abalema mutya babakute babawadde sente babawadde enguzi Mayiga bakuŋŋaanya abantu amala baweereza sente ne bategeka emikolo gyayagala bategeke nga ziva mu nsawo ye. Bwe mutayige boycott kuzira bintu by'emmengo kubanga Ssaabasajja Kabaka tabiriimu ekyo buli muntu akimanyi. Muyige boycott Katonda tabeera mu mizikiti tabeera mu makanisa tabeera mu makereziya tabeera mu kyaki z'abalokole Katonda abeera naffe. Egyo emizikiti n'amakanisa bye muzimba si bya Katonda. Katonda alina obusobozi n'amaanyi okusobola okuteeka ebintu byonna by'abayagadde. N'ekyo n'ekizimbibwa abantu osobola okivaamu bw'oba oyagala Katonda musobola okusinziza mu bisaawe musobola okugenda mu luggya lw'omuntu oba mu maka g'omuntu ne mujjayo kutuba ya Sheeka Kiti ne mukiteeka mu ddiiro oba mu luggya ne musinzizaawo Katonda asigala waali. Katonda w'abantu ye Katonda w'ebisolo ye Katonda w'ebiwuka ye Katonda w'ebinyonyi ye Katonda w'omu nnyanja ye Katonda w'omu bwengula. Tekitegeeza nti oteeka okuba nga olina sheeka oba olina pasita oba omusumba oba faaza okumanya Katonda nti anaakuyamba oba okulagana ne Katonda. So abasaba Bannayuganda mu boycottinge bannabyabufuzi bannaddiini ne cultural institutions ne balidazi baazo. Omuntu yenna avaayo okuvvoola Obwakabaka omuntu yenna abakolako ekikyamu muboole abantu abo temubaziikirako temugenda gye bali temubayita gye muli temwegatta nabo temubagulaako temukolagana nabo mu ngeri zonna. Ekyo kyokka kye kigenda okutuyamba okuva mu kusoomoozebwa kuno kwe tulimu. Mukama bawe omukisa. Without fear of ever Kabaka Mutebi oba yagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo neetondera public land n'oluyita private land oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga taatawo Muteesa byakola. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. I've clarified and I've finished. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.